I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, hey, we make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Hey, we make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all, to it all. Jesus, yeah. We make miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Oh, devotion, dear Mazekeane. Buterevu mikwano, twagala okubaza Katonda olw'akaseera kano akalungi nate abawanguzi baffe era abategeera essaawa zaffe ey'omukaaga kasita etuuka otegeera butegeezi nti puroguraamu yo eŋŋanzi muwanguzi tawanika abamaze okumanga atuuse era nga olw'ekyo n'obulungi bwa Mukama n'ekisa kya Katonda n'okuteesa kwa Katonda nga bwe kuli tukyegenda mu maaso mukwano gwange era nzikiriza nti obulungi bwa Mukama bugenda kweyongera okulabika eri obulamu bwaffe. Mu puroguraamu y'eno muwanguzi tawanika
tuusibwako Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwa ennabwerwawo ku Kyennansana awo ne Kinnabwerwawo branchingira n'obatuukakaawo nabweru ku kisaawe era nga tukkiriza nti obulungi bwa Mukama bugenda kweyongera okulabika bugenda kweyongera okweyolesa okwagala kwa Katonda n'ekisa kya Katonda kyeyongere okubanga kyeyongere okutubikkulirwa. So nno mikwano gyaffe abalungi kyenva neebaza mwenna abawuliriza baamuwanguzi etawanika programu ya generally ku CF radio abali Iganga abali Fort Iganga ku 13 katonyeze mwenda ate Fort ku 96 katonyeze 0 ate Kampala ku 98 katonyeze 7 olone tugenda ku MCF radio 2016.caster.fm erimwe mwenna abali ebweru wa Uganda ng'oyagala okubanga okonectinga era ng'okwatagana ne programu zaffe zonna ziri ku MCF radio katuli mu programu gye bayita muwanguzi tawanika mwetujulira Katonda mwetugulumiriza erinnya lye mwetuyimusiriza ekitiibwa kye era mwetweyongera okulaba amaanyi ga Katonda agasukkuluma okutegeera kw'abaana b'abantu n'ekisa kya Katonda ekyenjawulo ne kyeyongera okumaamira obulamu bwaffe mu ngeri ey'enjawulo era mu ngeri ey'ekisa kya Katonda. Mudakiika mukwano ezifaanana bwe ziti omuwanguzi waffe omwoyo wa Mukama gwe yateeseteese yayingiddewo dda era tukkiriza nti ye Katonda atali yanguzi era bw'ati bwe yategese eri gwe mukwano ng'omwaka ogulaba guggwako ogamba nti obulamu naabutambuza nti ekyo ekigenda okuddako mu bulamu bwange totya teweekubagiza togwamu maanyi wakyaliwo essuubi mu Katonda jjukira nti omuti bwe gutemebwa kasita gubeera nga gukyalina akaloosa kasita gubeera nga gukyalina akaloosa guba gujja kuddamu gubale. So n'olwekyo mukwano kasita obeera ng'okyalina akaloosa k'amazzi newankubadde olinga eyatemebwa naye ng'okyasobola okukwatagana eprogramu yaffe eyamuwanguzi tawanika akonno kamu akaloosa k'amazzi k'okyalina ku lw'amakaago ku lw'abaana bo ku lw'emirimu gyo na buli mbeera yonna akaloosa kakyaliwo ak'ekigambo kya Katonda n'ak'obujulizi kubanga twamuwangula sitaani twamuwangula n'ekigambo eky'obujulizi ate n'omusaayi gw'Omwana gw'Endiga bwettu bwe twamuwangula era bwe tukkiriza ekisa kya Katonda n'ekitiibwa kya Katonda okweyongera okulabika ku bulamu bwaffe. Mu ddakiika zino mikwano katwanirize ekigambo kya omuwanguzi waffe atubuuzeeko atubulire gy'asinziridde okubanga tuli wamu naye olwo nno tunaagenda mu maaso. Maama nsanyusa okukulaba. Amina musoma. Mami amannya gaffe. Amannya gagenze Alice Kwagala. Ye mukwano gy'osinziridde. Fudde n'amasuba kikajjo. Tusanyusa okukulabako. Sorry, tusanyusa okulabako. Bannange omuwanguzi waffe muwulidde tulina mukyala Alice Kwagala etulina olunaku lwaleero. Mukyala Alice Kwagala, obulamu bwa busanga otya? Wagenda okutandika okutegeera obulamu bwa busanga otya? Obulamu tebwali bulungi nnyo. Kusooka nga ntegeera nali mbeera ne maama wange nga obulamu si bwangu nnyo naye lwali lumu maama wange n'agamba ŋŋendeko ne jjajja wange tukyaleko maama wange omuto tuba tugenda okukyala ne tusanga neighbor avaayo waka ng'ayina emmotoka n'atutwalako ne bantuuza okumpi n'oluggi ojinoza terwanywera twali batutuuka njukira ndoza nali ntegeeramu kubanga nzijukirawo nga ku yaadi awo oluggi ne lweggula nenvaamu nengwa motoka nezinsibirako tezaali zino myaka gino nezinsibirako nebanona nebanzizaamu ne bantwala emulago okunkebera n'obukabu n'obuse naye nga sifunye kumenyeka oba ki. Ne tumala ne tugenda maama wange oyo tutwala tugenda n'atusanyukira ne bamubuulira kibaddewo n'anzitira enkoko endya ne tulya ne tumala ne tudda ewaka. Kati lwabeerawo akaseera katono nga mbeera eyo wa maama wange ne tumala ne tuvaayo. Taata waffe n'agamba mujje bawumulire ewange. Twawumulira ewuwe teyatuzaayo ne tubiirayo ne tusoma awo nzijukira nali ntuuse mu P5 ne tusomayo omwaka gumu omudde n'atutwala mu bisulo ne tubeerayo mu bisulo nga tulina maama waffe step mother
n'amala n'avaawo ne tubeerawo nga ffeka tubeeramu n'abakozi ne bagenda baffe ne tubeerawo ne tutambula obulamu ne tutuuka mu sini nemalako siniya P7 ne ngenda mu siniya 1 ogenda okusaba ekifo sedebe byalimu entalo yali 83 kati tugenda gye twasaba bansabira nkoko njeru waliyo abayekera kati tuba tugenda tetwakomawo nga basazeeko ekkubo kati enkeera okudda omusajja avuga yatugamba katuterekere ensawo zaffe mu maaso eno mu boneti kati tusanga abasajja mu kkubo akabira sikamanyi bulungi baali bakayita ne batutwala ne batuwamba emmotoka yonna ne batuyingiza ekibira bwe tuyingira ekibira tutuuka eyo wakati nga waliyo abalala ne beegattako balina amafumo balina emmundu balina ebiso balina buli kino balina omwenge batamidde twatuuka eri musajja ne boogera ekigambo waliwo omusomesa yali asomesa gye nali nsoma buloba primary ye yantwala okunfunira ekifo eyo Stella Maris College Nsuube ne boogera ekigambo kye baagala omusomesa oyo n'agamba bonna ffenna muiso okikolako naye omwana mumuleke omwana nze namusabye kitaawe nkole bwe nti ne bwe nti sajja ne balimirako ne bagamba ne boogera ebintu bingi naye oluvannyuma ennyo omusajja yali avuga emmotoka n'atwegayiririra n'agamba ne bannyinaze twalimu abantu nga 8 emmotoka ze bazitikkanga kyoba kyali oba kizefu oba ki nga kitikka kati mwalimu omusajja omu yekka oyo yali avuga abasikale twali bakazi era twalimu abaana 2 n'abakyala bazze tusabira ebifo ne bamala ne batuta ne tudda ewaka naye buli muntu yatulabanga nga tutuuseeko waliwo ettawuni bagiyitanga Kisooka nga bagamba muvuddeyo mutya nga buli muntu yeewuunya engeri gye tuyiseeyo kyalinga kipandagaali basanganga abantu nga bakukwata nga batwala ne babasala ne babatta oba okubayingiza mu buyeekera oba okubakwata Mukama ajja ntaasa kati awo n'ensomero eyo siniya ey'Ensuube n'ensomerayo naye nasomerayo nekitange nga tamanyi nayo gyensomera nga batuteeka ku National Theatre lole netujjawo ey'essomero netuzza ku ssomero tankyalira kati mama wange ng'olumu ajja nankyalira naye nga tewali nnyo waliyo nga ebintu bingi nnyo eyo waliwo n'emize mingi nnyo ebisiyaga byali bingi nnyo kakati nga wali abasezi muba muli mu puleepu nga mulengera omuliro gujja gwaka gwambuka kati n'enkoowayo nalimbanga nnyo muzadde wange amugamba nzijaayo bisonde bitukwata byaliyo n'ekyo byatukwatanga kati nga njagala banzijayo nga netu banzijayo babuyitanga baana ki bukalabanda ng'owulira omuntu nagulawo oluggi naye nga tosobola mulaba n'osanga enjala nga bazisazeeko ziri wakati teyalinga ntiisa abaana gye babeera nayo buli ssomero walowooza aliyo bukalabanda wali entiisa nene nnyo naye nze engeri bali basisita nga balima nnyo nali simanyi byakulima nga nkaaba nnyo nga sirya kakati nga nkubira muzeeyi batugambye kino bwekiti kino nga takkiriza omwana oyo ayiga emirimu tamanyi mirimu nembeerayo nenimba nga siniya 1 awo ngenze enkula siniya 2 siniya 3 natuuka mu siniya 3 nga siyagala kuvaayo nga mmanyidde essomero nga nfunako ne bootuma nkolera kino kimira amazzi ofuna ssente muzeeyi wange yampanga ssente naye nga siri muntu mulamu nnyo yampanga school fees mwesasulire ate tampadde zaakulya kati ngange nga nina okugabanyaamu nenfuna pocket money netekayo ne fees ekitundu kabatuukanga okugoba ne bangoba kati ate nenjiija kyengeri okwogera kye bangobedde aye tajja kujja ku ssomero wakikolanga bulala nga nkikola bulala nga gwe ng'oggyako ekitundu kya school fees endala pocket money yo ole bagobanga ng'obagamba katabo bangobedde kyekyo ate nga bamanyi nti abasisita kye basabye strictly oba okiro kitwalayo kati nga balina okimpa ate bakimpa batamu ssente ngende nkyenoonyeze nga mpaayo fees nga mumalayo
kati ebiseera ebisinga twabeeranga fekka n'abakozi owaka nga tetulina maama. Awo mu senior 3 yayitange n'afuna omukyala n'abeerawo. Kati awalya n'enkomawo ne mugamba banzibye omufaliso biki nga ndi mu prep nankoya akafaliso kenina kyokera ne bampa akafaliso akakadde nzireyo epulira bubijjo. Olwo yingidde naawe emyaka gy'oswala bakuyita kuswala ng'oli olinanga aswala. Liri essomero lyali lyakweraga bwerazi kakweraga nga era yatalina abamu baddukanga n'okudduka ne bavaamu mu ssomero. Abaana nga abazadde balina ssente. Abazadde babeeranga ne ssente n'abaana nga balalu beeyiya. Kubanga nange awo ndowooza mu senior 3 ne nfuna omuntu nange ng'ajja n'ankyalirako naye nga bamanyi nti mwanyinaze najja n'ankyalira. Maama teyajjanga kukyala naye nga tajjanga buli kaseera. Kati nga nina okufunayo nange akola ki ankyalira ate nga n'ebibuuzo bye banyumya olina okwegatta n'obeera ng'ofiitinga mu society ey'abaana. Kati abaana baali essomero eryo lyali ng'abaana balalu nnyo twatuuka ne tukola ne strike. Kansizeeko emabega katono. Waliwo mu senior 2 we natandika ndowooza okufuna eddalu ne bawandika ku ripooti yange bubi. So bange nagamba otandise eddalu ne ngamba nedda. Comment. Kati mu senior 3 waliwo amasanyalaze we gaavaako nga tuli mu class nga tikyatukuba nnyo ne tukanyuka obutebe ne tumukuba obutebe bu stool bwe twatulangako ne tumumukuba ne tudduka. Kati bwe twakomawo ku makya balondangamu abaana nga bagamba ono alina okuba nga yabaddeko ne batugoba. Bwe batugoba ne batuga tukima amazzi ne nganza sikima amazzi mwankubye emigalo n'eminyeka ate kakati nkima amazzi ne bangoba bampa weeks 2. Mzee wange natuukayo yangamba wagenda kukola ki ne mugamba kusoma. Mzee musajja. Kati n'agamba bwe banaakugobera ddala gw'onoomanya ng'okomawo ng'osoma mudde k'oyo okuntawaanya nga mbeerawo ate nange ensomero nga siryagala nnyo nga ngamba oba bangoba oba nenzirayo ne bampa punishment nenzirayo. Nali nga ndi mu senior 4 ne bangoba bansanga mudde omungu ne bagamba tubali tutizinga naye in fact naye sitizinga lwakuba abaana baali abazze okutizinga naye kyanjoola batizinga baana abapya. Kati we twatuuka ne bagamba nti no sisa yasooka kulaba nze naga alisi nenzijja n'atugamba mugende waka ne tugenda waka. Muzeeyi n'aŋŋamba nakutuma okutizinga baana kusoma ne mugamba kitimba obyanjulayo nga bwe bibadde. Komanga olina ogera n'omuzadde ng'oddayo ku ssomero ate balina kimugamba ekikoze ekyagobesezza. Kati ne mugamba nti muzeeyi ekitimba kyanjodde. N'aŋŋamba ekitimba kyeki simanyi nakigabo kirina kijjaza naye ekitimba kyanjodde. Kati n'aŋŋamba genda owa nnyoko akuzeeyo bwawe banakugoba ng'odda. Kati nengera mama wange nanzizaayo mama wange neyeegayirira yaliko mpimpi ng'abeera mutungo ffe tubeera kulambiro kisaasi ntinda. Kakati ne bansonyiwa twali twakaddayo abaana ne bagamba tulina okukola strike. Twali twerimira nga tulima nnyo naye nga tutandise okulya akawunga na bijanjaalo. Abaana ne bagamba tekisoboka emmere bagitwala mu tawuni ne bagirya ne bagitunda ne tukola strike. Strike eri bwe twagima twakola bingi. Sisita yali asula kumpi n'eddoomu ne bafulumya ebintu bye byonna wabweru abaana ne babiyiwamu amazzi ne tubba uniform ne tubba badges. Kati era nga naawe oli omwo gwe bakakomyawo nga bw'otoyetaba mu kintu baana bakuba ne bakwira ne kamulali. Twali batabudde kamulali mabaafu nga kasaba kulaba nti oli mu buliri oba weekozaakoza abakuyiira. Ng'olina kibeeramu lwampaka. Olina kibeeramu nga twambadde twalina uniform zaffe za navy blue. Kati nga beto ogisika ne luseke eno nga olina kubeera mu skirt eno ne peti eno. Bakusanga oyambadde uniform eno balina okukuba abaana. Poliisi nejja. Poliisi nga bagigamba obumundu bwe muyina obwo bukuba kamunye ebinyonyi tebikuba bantu.
polisi neeremwa negenda ku makya sissa n'atuleka yadduka buddusi nga abaana bakite mumbulira kye mwagala ate munkola bwe mutye naye n'adduka n'agenda kati bwe yagenda ekiro eggulo ssaawa nga 12 amagye ne gajja batulira amagye red top kati awo buli omu nd'olyokondabira batugamba tusimbe layiri omu ku ddomu ye nga okuyingira muddo bakuba emooko awo temwakasuka wadde ejjinja kasitabatwogera nga tukaaba katukankana katukomea mu ddakiika zaffe entono nnyo MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo. Yimusa amatendo buli lwa Sunday okuva ssaawa 12 paka 2 ez'ekiro 98.7 MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo.